These are facts of life. Byolino tulako weka. Ngoli weka oli soba. Nemwagala provinga. Oze n'obusente bwo kubyecheyo mwaka mulamba ojja wano gula myenge. Ningi chama zimesente toyina. Just excitement. Abana Uganda tebasima ne wobagulira omwengo gw'enkanalira badali ne bagufuka ne bakugeya. Aba mu muri bulaya bana bamwe bali bubi. Sente oziwa bakazi. Nyoka ali bubi ali mu kyalo. Ennyumba egenda mukuba owoza mwana American. Ewamwe tewafaananika. Nyoko natuuka okufa ne tugenda ewamwe gye bakuzaalanga ne kuba erigendayo lyazika. Muri eyo we Masaga. I'm a British. And you know, Junior, I have a Canadian passport. Well, I've been busy. Mubiro was him. Nze bade bitatoko lwali lumba waddo budde 2 hours. Abantu be Bulaya muswala mukole gye babazaala. Nenyoko nabona mukazi watu wamuleka mu kyalo ne tanka y'amazzi togimuterangawo akyasiba amazzi ku Nayikondo. Oli Kampala ogaba sente omugaggaze family yo baganda bo babonabona. Oli Kampala mabala Jose we Masaga give me a table. Siraga shumba I need a table. That's not money. You give me black label. Naye nyoka yalidde ki mama wa kuzaala yalidde ki. Mumpe Daka Danielos, sibanya Daka Danielos. Nenga baganda bo bewazali bwana bo baavu. Babo nabona. Oli mu Kampala weyagala. Abantu be Bulaya mujjewo amaalo mudde wammwe mu byalo mukolere bannyammwe. Muzimbire ba mama bamwe amayumba, muzimbire ba kitammwe. Tuko yugenda okuziika ne tuswala. Nituswala ngoli mugagga mu kibuga naye nga gye bakuzaala amalalo gaguddemu. Abantu ne bakusunga muswaza mufe mabala amusinga tanwa yeno na musiramu kale Hamisi kusete zaina singa yakakola bimeka nizi reserved lwakubanti ye musiri is a Muslim am neche badde njagala okujja ya makulu gacho temwina sente omuntu ne bakususisa mu good nze nina abantu abavudde bwe lwate na neolako ogenda nopangisa apartment togisobola sente nezikugwa notalika to okwewola ku fe tujja kwogerako lwaki weyogezaako mu bantu. Junior mpora yawe milioni omanyi tiketi yange ebulako emitwalo 5 wajja kukola ki? Lwaki tugenda n'ofuna omuzigo? Abamudde n'ewaka gye mbamusula ovudde UK toyina sente ogenze peer pressure ofunye apartment lwaki tosula ewa nnyoko? Why do you live a life you cannot afford? Mutandika okutwewolako. Junior tiketi yange ebuzako emitwalo 5 tujja balaalasa Abanyuganda tetukuuma byama. Goli olidde kwa batuga bagamba Junior nagwe nabbi. Sete kama life just alimu. Live your life. Ninagwe nasanze omusama bamukwatidde ku Serena. Oli omusama musiru. Yagenda nakwata kadi ate mwegendeza balina sete ku kadi wano babba. Oteekamu mukuuma zonna ne bazitwala. Munango omusama yalina sete doza ku kadi. Ageze mugana amabala agafa agitaddemu mukuuma omuyaye sete bazibba. Bambi teyategera ati bazibbye. Yatuuse okusasula nga ayina sente. Omusajja atunda musanze bamukwatidde ku Serena. Sente bazibbyeko ku kadi. Hadduse ayingidde banka 0 account. Munu emyenge ne mutamiira abamabala abagezi agira otamidde waleeta akuuma onyiga mu 0 ayongera mu 0 ng'oteeka mu password wano mukyala wa Zex birangirangi bali bamubye obukadde 3 ku bbala erimu awo mu Kampala
300 mukyala wa Zex birangirangi bali bamubye obukadde 3 nankubira ebbaala lyali limubye oba babikola batya okubba sente ku kadi simanyi sinnabiyiga milioni 3 si milioni 3 mukyala wa Zex yankubira nangamba Junior njagala SFC bazibye sente nemukwasa abakulu bazimu wadde batolake milioni 10 naye ebibiri mu 9 babimuwa bino sibalimba so tukole waffe gye batuzaala awo tunwe bulungi omwenge gutuwoomere naye ojja tugulira emyenge nga baganda bo banaku mama wali mu kyalo then you was you are an American simanya you were British you were Canadian and by the message yange me I haven't mentioned names nzimanya abantu bali bweru abamu mukoledde ba family zammwe those who have done it it's okay sagala mudde wano munetike Junior yayogedde bwati nzemba wadde buwi kale ka advise you can do is abakoledde family zammwe it's okay musigalenga muno amagezi we gaba gakomyewo ku byenkugambye genda maaso ono sente sigadde mu restaurants oyina okuteeka mu service delivery abantu balya everyday agulikali kya mu muveemu weza zakyuka so n'olwekyo nze era abagenda e Bulaaya mbu batunze ebintu byabwe mbu bagende bakuba ekyeyo mbeewuunya oba nabo banneewuunya so n'olwekyo tusigale wano tukole sente wano sente weeziri wano gagga wala kyangu n'okwavu wala kyangu Brian White Brian White namusanga e Dubai n'atuwa ne sente n'avieta ako Brian nkutumiddeko nnyo Brian yakyalina sente lwakuba ali Dubai awo nenga Brian White namusanga we Dubai n'atuwa sente yampe milioni 5 zediramu 5 diramu 15 anti diramu 10 ye milioni ya Uganda yampe 15 eza diramu Brian White yampa sente Dubai awo milioni 5 ezali 15 eza diramu na vieta namuwe 12 eza diramu ne kimunada fetwali kuseteza Brian yawe Dubai so Brian seta chazi naye owulira abasirwaga Brian yaggwamu bakulimba yakasukira embwe ennyama ne zirwana Brian alina sente alaga ati bayambika nze nagamba Brian White abana Uganda tebayambika omala budde naddayo ne sente ze yasoka kusula mu Paramount Hotel abali e Dubai mugimanyi hotel ya bay nadda mu Rotana nze nali manyi nti Brian sente za mugwako naye akasajja nze nalaba safe nze mwenyini ayina abawarabu baali mu Brian White nagenda kudde e Uganda nenga sente zo weeziri Brian ayina sente Junior ate sipapa bya sipapa nabivaamu sipapa ali mukwano gwange nnyo naye saagala kwogera ku sipapa in fact yasidikirako n'omuntu lisetire sipapa twogere n'omulamuzi bintu bya sipapa birimu abanene bangi sipapa namugamba adduke n'agaana birimu abanene ebintu bya sipapa mbitya abanene birimu bajjeno gwazambe sipapa abo bamusiba kubba mparana ayina be yalinnyako ayina be yalopewa president sipapa bali bajja kunzita naye Junior yalama izoni mbone mujane byekisiru bya mwenzi siri levo za balama kitegeera mundeke njogere ebintu byange don't put me at your class
segera siri level za balama no njogera ku bantu abayine sente please to munteka mu kirasi zammwe ze siri tikitoka mugende mu bo page bwa mu mobile ze siri tikitoka siri level zammwe kati ze nyizo kubogera ko mu ze jogera ku tikitoka nzamanya gempisa mukamwa ga sente gokka nze nali ne sipapa ali mukwano gwange ngavuga natwala n'ekyanja nze yakweka sipapa ogwasoka mu apartment yawe ekyanja nze gola banzi n'ebintu bya sipapa nabivaamu n'ebintu bye nali nze sipapa bamukwata ngenda ku poliisi awe Kabalagala omusirikale yampita alina ekigambo kye yaŋŋamba omusirikale yampita mba ntuuse wange je n'omu nankubira najjo ne yankwetaaga nali ne sipapa mu motoka je n'omu namukubira sipapa n'agaana okukwata nagwe sipapa ali omuyita mwangu nze bwe nategeera ati sipapa awedde yakuba essimu waliwo omunene mu state house n'amugamba sipapa ngezezzaako briefinga president naye kintu kiganye netegeera ati musajja wange sipapa bamumaze fe tubadde mu ntalo wano nakwata sipapa ne mutwale wa taata wange saa mukaga gwa kiro ezza naawo sipapa twava na kireka sipapa yekwekako mu apartment yekireka musanga ku petrol station yekireka awo kuludde Namugongo mugamba manyi sipapa bino tugende wa senior ya job bisobola mukaga gwa kiro tugende wa sipapa ewa taata wange ne sipapa mugamba bandi bubi enja ku mate SFC ne baji withdrawing nze yatwala ne sente okuziwa abe SFC abali bakome wa sipapa milioni 2 buli omu nga baji withdrawing aga majaga ali gamukuma nze sipapa yali mukwano gwange neto nsanga ne mugaka kati sipapa je twatwite omugenzi isima neka ye wisdom twakuba meeting ekiro ku Ekizolonji saa mukaga gwa kiro nze kaye wisdom ne isima tunonye engeri je tuyamba mu sipapa oba sipapa buli omu yamuwasete mekaawo ne tukuba omupepe sipapa bamuwalana sipapa isima nkubira mugamba isima waliwo jena nkubidde ku nsonga za sipapa naye kanyende mulabe nja kubulifinga bwe navaayo neyambula sipapa nentegeera nti nalina bye nali simanyi nze Juni yaŋŋambadde mu ntalo nakubirirawo Isima essimu ne mugamba Isima twesonyiwe sipapa ku kyentegedde Jeno yaŋŋamba ebintu with evidence wanu nempuliranga ne wendi nsiridde naŋŋamba Juni oli mwana muto ojja kufiira mu byotamanyi era nali mwana muto nakikkiriza nze nga sipapa gwenda bamulala ninga abasajja balina data nemanya nti sipapa awedde